ate nkuvumachi mbukalisa ono kaya kalisa nkuvumachi you say I worked for you kati kalisa akubye tumvumirachi I worked for him delegated niyera choga mzee kalisa yabaddakuwa yes ndi lwaki ovuma simuvuma mubulya kituufu mwami kalisa wa materi akuvuma no mwami kalisa teri akuvumya wa kizunza lutwe namugamba kalisa nti abaana abo baba president abagambe mugende muwabe kanina sente zekali kabyako kachizunza lutwe yes kachizunza lutwe ate okomawo nkukolereki I like it kalisa nali muwakala mwami soko lindeko kasajja oboli mutabani wa obaddala kajiji yakuzala kasajja gwe jakemu programu yemu bali kuma kuvumugiri endala akasajja kekata bolo aiwo nakolera kalisa n'omutima gwonna ng'abantu bembasina tebagenda nekajja n'oluferwako mbo milioni 10 nakazitwala gwe olikata kozere kubikasajja gwe ejogo lyonna olo kamanyi nkategedde ndikakolagana negundi ne mulano kati kati kanko bobutambe bano bakali bali mzee nda mukati mwami kalisa tewali wa makuvumye wana mwami kalisa akubye naye just daddy abadda nnyonnyola bunnyonnyozi kiki ekyaliwo naye nga tewali amuvumye ne batwala 10 billion so negundi yaliwo nali mu parliament nakone kazunzo olufere kazunzo mzee alije kama nyindi tena linka kubenyo olusingana kasanga kati kalisa tumugundi ne boboy naye no mukisa boboy naye wangu kugambye nti Bobi Wine yasigaddewo kati mu bannabya ate Museveni tamutye the devil you know is better than MPCA 1 ne kulya ne kulonda londa Museveni yagala nnyo Bobi Wine tayinza mujjawo Museveni yagala nnyo Bobi Wine anti yamumanyi endya ne yesula kugamba kati president Museveni ne Bobi Wine beetegedde wabakwatira kana akema bega nabagamba nti muka Bobi Wine awakane kitagenda nga kokumutunga ekiro sawa 3 ekiro mukuba akatambi naye mzee wagamba muka Bobi Wine mbu yakima sente mutunga emiliyoni mmeka ate yaddayo n'abavuma mututega sente mubulya kana kawo nanyiga bunyinzi nze tebampa muka Bobi Wine yagenda ke mutunga ne bamuwa sente Lubongoya yazikimakala mojja miliyoni 5 n'atwalira Lubongoya n'atwalira police banamuga ezolia awakane Lubongoya wakana kukuba akatambi Lubongoya wakana tewafuna miliyoni omukazi ote yaleta sente nenzi kuba nze bampa yadde 10 ono mukalo wozambu ajja kuniyamu nfe asokole obanja gende we mwegaite wali kusokola bantu ntandise wekibiina protection of human organs in Uganda and the response is overwhelming nina milioni z'abantu 10 nda kasajja gedda musokole obali musajja kalenzi gwe kagende ne katisha abemulago ne kakoleje Museveni yabiweredde ddala ne mulago wadi yajigadde Museveni ey'okusoko tewali ya organize kalabadde kagenzeyo n'olufulwako nono nannyinisi musajja wemulago ngenda bakubira akatambi Museveni yabiweze byonna president Museveni yabiweze kabadde kalina we kabaagira mbu kawemulago lwaki kasajja kubanna tetuweevaamu ne kagakuba ne kagaggwako abantu fenna abaluddawo obawa bali babiri anti ono ye tetujja musobola omumpi wakomawaku tuzingiza kano ne tukazingiza wonna ne tukasalako ne kakuba amasasi abafa ne bafa ne tukerippako ensanafu kubakaganya okukakkana bagambye omusajja wemulago mbufe tukusaplaying ati ediscount otuweeko babagirawa ekitegeeza balina eddwaliro mwe babagira Museveni kye yakoze byonna nabiwera ne wati omukazi wemulago yazinya amazina ngenda balaga ku vidiyo kinyenya lutwe
yanderegamu tebajja kusokola tewali we bajja kusokolera ebyuma bibalondola kati ebyuma byange biri bonna wabeera biri ku kinyenya lutwe njagala tumukwate nabyo mu mmotoka babe tumukube tumutirewo Besigye yetasobola kwogera mu bantu 20. Besigye takola ki ye yagwamu Besigye yagwamu ekisasiro lwakuba Besigye tewali gye bamusuulanga Museveni mwalina bano basula ku bwadivayisa talina bwabaziika bali politically dead naye Besigye yagwamu sayija asobola kyena kugambye nti let me tell you naffe tujja kutuuka emyaka I cannot remain on media for the next 5 years nja kuba nkaddiye ng'ebisoko by'abavubuka sikyabimanyi nga nkoze ntya Besigye takyapiringa ku bavubuka Besigye ayagala batuule naye abazungu babawe sente mu campaign talina kyayina emirundi 5 aliko ndi Mudingala Odinga Besigye sirani eri ayina kuyita mu kitooke kyagonyo Besigye ayina ebisirani ate oba yagenda mu America ne bakuba Twin Towers n'akoma ng'okusima ebbomu n'agenda gundi Gordon Brown n'agamba muwe embabazi Besigye n'alemeramu so Besigye wa kisirani waliwo abantu politics iziraka mukisa I want to tell you oyo omukazi special zawadera kazibe ndoyena yamuniyako kati naye nga ye mukazi yayimbanga nyimba ku DP kuleriza DP became what a vice president semogeri tafunanga kintu musoke mu kampu yawe bwe bali bagamba ntayinaki nti wawansi but kintu musoke became prime minister bidantabirangako politics iziraka ndi so tuva wano Kitalya kugezaako okukyalira abasibe baffe ba political prisoners naye banemesezza obalaba tuseewo ne batugaana okubalaba emu ku nsonga ze batuwa nti abo basibe kati gavumenti egezaako okwogeraganya nabo bagezaako okutuukira famire zaabwe bulijjo ababakyalira bagesa okubalaba batuganye okubalaba bano abali wano sibe bokka waliwo abali Luzira n'abali makomera amalala abaana babandi bamaze makomera emyaka 3 4 n'omusobyo tebabata tebabawusa mukomera naye kakati ate n'okubakyalira abapremeseza neera twongera okubanja abantu baffe abo tubanja nti babate kubanga tebalina musango balina obbata ate babaliire embuziza lwaki banemeseza okulaba abasibe nga bulijjo tujja ne tubalabako n'abantu abalala bajja ne balaba abasibe baabwe ne bangamba tekikirizibwa sikirizibwa kulaba abasibe kubanga waliwo abakulu aba gavumenti abalala abagenda okujja balaba so ne mbabuuza teeka kiri basinziddeko okuŋŋaana okulaba abasibe ne bagamba ye order gye balina order from above basibe mukomera bagezaako obatuukirira obakirizisa emisango gye batazza okubagamba bagenda batumulula naye balina okukkiriza emisango egyo kuba abaana b'abantu be basibye okumala emyaka 2, 3, 4 abali Kitalya Luzira n'amakomera amalala okwetoola eggwanga tewali nsonga n'emu lwaki tebabata tebalina musango n'ogumu gwe bazza kuba singa babadde n'omusango bandibadde babasimba dda mu kooti ne babawozesa babaliirire n'obaliirira kubanga babasiba nga tewali musango tugenze maaso n'okupetitioninga amakooti gonna okwetoola ensi yonna era tukakasa nti yo pressure gye baliko kati baagala bata ne baagala bata nga babataddeko obukwakulizo tetwagala kusa bukwakulizo bonna ku bantu baffe babasumulule kubanga tebalina musango akasajja kanyirira era kamiliyoni oyina okukola emisinde n'odduka bebekulu naye anyirira omanyi wano mu 40s wazibu nnyo wazibu waleko okutuse oba nedda n'ekibi nnyo okutuka kamiliyoni yongeramu emisinde obusajja bunyirira bebekulu ayitawo nolowooza alina emyaka 3 akasajja nakalabye mu ttulaka nga katudde kati nga kanyirira omuntu omugagga ayina ssente